Grace Khan ye muntu yasooka okubeera mukwano gwange mu the New Eagles. Bettina ye yasookera ddala. Grace Khan abeera namba 2 mu kubeera kyali wange. Ye olugendo lwange ne Grace Khan nti natandika nga Grace Khan bamuleeta mu trip. Yali ava kwe bali yafuna doluyimba nga bateekayo ennyimba zaabwe. Kati ate nze nali sina by then kukola kikubera nga recording abali tebanatwala mu studio. After that ne bamuleeta we yali agenze ku mukolo yali agenze mu recordinga zijukira. Kane bamuleeta mu trip twali Mbarara. Kati by then yali talina sente. Mukulu tate yamanya nti oba alina sente oba talinaawo. Ye namuleeta namugamba beera ne banno kuwe twali tusuze nga talina kyakulya. Yali talina ze bwagenda sula ate nga banna abawala nga bakola ki nga bo balina ate ne batamusembeza mu bwangu awo we yali yeetaaga obuyambi. Mu time eyo nali ninamu sente kwanza nali ntundanga butebe mu the New Eagles obwa mukulu rutaya. Nenkwata ku sente ze nali nina nemu emitwalo 2. Nemugamba funako lodge ofuneko n'ekyokulya. Kwa lodge by then zaisaswa nusu omutwalo gumu. N'ekyokulya obulamu abuyite mu bulungi. Awo yatandikira okufuuka kyali wange. Kati mu time eyo ne tutandika okubeera nga ne mu bus tutambula ffenna. Tutambula atula ku ntebe nkozi nali ntula mu mabega. Nesi mabega ku moto ogusembayo kati nga yatula maasoko. Nga ntula mabega ne maasoko omutto gumu maaso. Nga wendi waliwo ekifo. Nansaba nti ntuleko aneno naawe. Namugamba yes it's okay. Tula. Era bwe yatuula ne tutandika okubeera bakyali mpaka leero oba okitegeera. Ate awo olwamala ndoza nayagala oyingizaamu ebintu bya relationship. Yes, kati mu kuyingizaamu ebintu bya relationship omupiira ne gumukuba. Nze ndi muntu ali omwerufu nti omuntu abakyali wange oba okitegeera. Omwe mbanjagadde omuntu mbanjagadde oyo nti I can fight for that friend of mine. So Grace Khan embeera nga mutreatinga otherwise ku bantu abalala nga mutreatinga mu ngeri etali ya bulijjo. Olw'ensonga is a woman oba okitegeera. Is a woman, that is first. Secondly yali muto nga yeetaaga obuyambi. Whereby ate nga bawala bane tebasobola kukola ki bali tebasobola bumuwa oba okitegeera. So mu mbeera eyo nga nze asobola era okumubeererawo nga bumanyi n'ebigenderako emabega byali ambuliddeko biki kati nga mulinako that sympathy vote. Yeah. Munjogera yalina n'abantu bajuliza mu bano mwe muli the New Eagles era Bettina Namukasa, Aida Mugo, Robert Rota yatugambye bamanyi ku nsonga eno. Ate yabe bantu bebase mwali mukola nabo. Okay, kaka kiringa nga bwe twalinga abato abakazi abakulu batugamba nga nti oyo bba wange. Oba kitegeera nga abakwesooka still Rachi nti oli yali we batwagalanga mu buto obwo oli yakwagalanga mu mbeera nakuyita bbaawe olusi nga kikunyiiza ngamba lwaki ampita bbaawe biki ze siri bbaawe okitegeera. So bwekityo I think it is the same story because even nabo bali bagamba nga nti Grace mukyala wange olw'ensonga bali bandabanga nnyo naye kyekyo. Yes jakubirira nze nja omusango gwonna nja guwaba wa mukurutaya ne mami Irene abo bakitaffe. Marabe batuleeta batulaga ensi batukolera buli kimu na wano we tuli okubanga ne camera zino zisobola okubanga zitutunuddemu. They are our taproot. So tuyina kudda ku ground ne tukuba amavi eri mukurutaya ne mami Irene mu kuyambibwa kwa Grace Khan. Babeera abamu ku basaale kwa mukurutaya asobola omuga ngenda kukuba emigo naddamu bikola. Grace nataddamu kukola kintu kyonna oba kitegeera. Tusitukiremu buli asobola oyamba Grace Khan amuyambe mu mbeera gy'asobola omuyambamu. Am willing okuddamu kukola ki okuyamba Grace Khan oba okuddamu okubeera nga Grace Khan abeera waakiri okumpi niya bayi management yaffe ya Kitonsa Events naye nze ku nsonga ezo lwakuba nti buli muyimbi yenna
ajja mu scandals ezo ebiseera ebisinga tumaliriza ayina byayisaawo kubanga nkimanyi nti ayina concert oba 19 kyekyo na concert mu May. Kati twayinza obba azimba fan base yakujja mu concert naye bw'abanga tazimba fan base tumusaba naye ensonga zeezo ezikwatagana mu bifefana bwe bityo azifunire kabada mwazisibira afune kabada asibe muzi wumuloomwo azirowozengako omuddo obutuufu ng'ali mu biseera ebituufu so taleetanga nsonga nga tali mu budde bwe butuufu. Omanyi abantu abasinga obungi tebamanyi nti ekirwadde kyonna ekireetera omuntu okwonoona mu public kiri ku ssimu yo ne kakamera kano k'okutte. Abantu abasinga obungi tebafuna kusomesebwa bwe twava mu analogue system ne tujja mu digital. Gavumenti yatwala buvunaanyizibwa kusomesa abantu ngeri gye balina kweyisaamu ku mitimbagano oba n'obulamu bwabwe obwa bulijjo nga bakozesa kamera. Osanga omuntu kyoba nti ennaku zino n'obufumbo tebukyanywera, buli muntu akwata essimu senga kkojja motivational speaker. Bw'oba okyakumaakuma abaagalana nti temwetyobola aba ne mufuna ng'ekitakkaanya ekisenge libeere ekkooti yammwe ey'awaka ng'oli avuga nti omusajja wakuyisizaamu amaaso fuluma ebweru otambule ogende. Kati oba naffe tuli confused be tugamba okunywera banywera embufumbo ate eriyo ba motivational speaker alabaga nti tebabayisaamu maaso mutambule nga mugende omusajja takujooganga. So kati bino bitutabula. Essimu eno abantu be bagikozesa obubi ne kamera kubanga baganda nyini kiggwa yakiweebuula kubanga ndaba nti bye mwogera abantu bakozesa mitimbagano gyabwe ne bapositinga ffe kwe tujja ne tutandika okukola analysis yaffe naye nze n'ebintu bye basaagala kukolako analysis kati nga ensonga ez'okuba nti omuntu avuddeyo n'ayogerwa obulamu bwe social media okitegeera nze nno ekyo mbasaagala kiwaako nnyo budde era abakyala abawala abali eyo mumanye nti omuntu osobola okuyita ku mukutuko guno ogw'essimu n'ogaggawala ate era ekiseera kyekimu osobola okuyita ku mukutuko guno ogw'essimu n'oyavuwala. Si bwe kiri? Osobola oyita ku mukutuko guno ogw'essimu n'okuuma ekitiibwa kyo ate era osobola okukozesa omukutu gwe gumu ne gukiyoboola ekitiibwa kyo. So twegendereze nnyo mu buli kintu kyonna kye tukola nga tukozesa essimu zaffe na ku bintu ki bye tugenda okuproducingira society. Nga gwe yaliko manager we twayogeddeko ne muyimbi munne gwe baali naye Grace Annie Jovan Luzinda mu The New Eagles. Nagamba Grace ekimutawaanya mwenge naye bw'aba talina mwenge aba bulungi. Nga gwe yaliko manager we ensonga eyo ogiraba otya? Amumanyi bulungi ate bo bawangaala nnyo n'okusinga ffe mufaffe management yamala mundoza emyezi nga 6 so ate bo bali batandika bonna okuyimba biki era ebintu ebimu Jovan yabiŋŋambanga